Ofiisi ya Ssaabawolereza wa Gavumenti yakwetegereza etteeka erigambibwa nti lyayisibwa munisipaali y'e Kasese n'ekigendererwa eky'okutumbula ebikolwa eby'obuseego. Okusinziira ku Jackson Kafuuzi, kino kiddiridde ekiwandiiko okusaasaanira ku mikutu emigatta abantu sabbiiti ewedde akiraga nti munisipaali y'e Kasese yali eyisizza etteeka nga liragira ab'ebyobulamu kuwa obujjanjabi abantu bonna awatali kubasosolamu naddala abalina akawuka akaleeta mukenenya newankubadde abamu babeera baakafuna mu ngeri ey'obulagajjavu. Buli tteeka erikolebwa oba likolebwa ku ggombolola oba likoleddwa ku district oba municipality oba city oba parliament liina okuyitira mu Ministry of Justice oba ministry mwentuula. Mulimu ekitongole kye tuyita First Parliamentary Council abeekenneenya etteeka buli kigambo okulaba nga bwe kisaanidde okubeera. Sikisuubira nti First Parliamentary Council yarekomendinga oba yakkiriza etteeka bwe lityo. Bw'eba yakikola oba teyakikola, tujja kuyita etteeka eryo tulyekenneenye tulabe magezi ki ge tuwa oba kuwabula kwa ngeri ki gwe tuwa bekikwatako. Okwogera bino, Kafuuzi abadde atangaza ku alipoota ekwata ku ddembe ly'obuntu gavumenti gyegenda okuweereza mu kibiina ky'amawanga amagatte United Nations eraga engeri gavumenti gyekuttemu ensonga ez'okukuuma eddembe ly'obuntu. Babuuzizza ku kitongole kye bayita Human Rights Commission ekikola ku ddembe ly'obuntu ekiwulira emisango gy'eddembe ly'obuntu nga bagamba nti gavumenti tekiwadde sente zimala. Mbannyonnyodde nti omwaka ogw'ebyenfuna oguwedde twali twakiwa obuwumbi 18, omwaka ogwaddako ne tukiwa obuwumbi 20 ne miliyoni 9. Tugenda twongeza sente zino bwe tufuna nga tukola ki nga tuzongeza. So si kituufu kino tetukawadde sente zimala. Kafuuzi asabye abantu okulopa abakozi ba gavumenti ssekinoomu omuli n'ab'ebyokwerinda abenyigira mu bikolwa ebiririnnyirira eddembe ly'obuntu. Omuntu wa gavumenti yenna atyobodde eddembe lyo awaabirwa wamu ne gavumenti bwe tutuuka okusasula engassi kooti gy'eba esazeewo. Minisitule eyo omuntu oyo gy'ava erina kutoola ku bajeti yaayo ng'emanyi nti omupoliisi gundi ali wano ye yatuleetera ekizibu kino, kati yo esobole okumukangavvula. Ku kibonerezo ky'okuwanika omuntu kalaba, Kafuuzi agambye nti mu nnongoosereza ezaakolebwa ku ngeri abalamuzi gye balina okukigabamu walina okubeerawo obujulizi obutabusibwabusibwa mu musango ogubeera gumuvunaanibwa. Kye twakoze tetugyeewo busobozi eri mulamuzi kukuteeka ku kalaba kugamba nti nonkusibye bagende bakuwanike. Nedda, naye omulamuzi obuyinza obumuweereddwa kwe kutunuulira omusango guno nga bwe guli, yasalewo ddala omusango guno akuwa akalabba oba akusiba emyaka ye gy'anaaba alabye nga gye gijaamu. Nze Ismail Nsuga, wano mu Kampala.